okisootya radio yange olimba nnyo naawe ojje ku mukutu gwange ze mpuliriza radio emu eyogera ebinnyumira kyenda kawummuza mukaaga Royal Farmer. Oli kukinda katanyeze mukaaga Royal Farmer. Osibyeyo otyeyo munnaffe awuliriza Royal FM nga olwale tukuleetedde omanye ebizimbe ebikyasinze obuwanvu mu Uganda ng'era twagadde omanye nti Uganda tugenda kuba n'ekizimbe ekikyasinze obuwanvu mu Africa. Bino n'ebirala katubikusoosootelere mu programu yaffe tambula n'okumanya nange omuweereza wo Benedicto Sekandi omusunsuzi wano ku Royal FM. Katutandike n'ekizimbe Pearl of Africa Hotel Kampala. Eno yazimbibwa wakati w'omwaka gwa 2006 mpaka 2017 era wooteeri eno esangibwa Nakasero ku lusozi era ekizimbe kino kibalirirwamu obuwanvu bwa mita 1204 nga ze fuuti 4,407 okuva wansi ku ttaka mpaka waggulu. Wooteeri eno ya myaliro 24 era nga erina ebisenge ebisulwamu wamu n'awakolerwa enkuŋŋaana ziyite meeting okukosa n'ebirala. Ekizimbe ekirala Uganda Revenue Authority Tower. Kino kya kitongole ekiwooza ky'emisolo gya Uganda era kyazimbibwa wakati w'omwaka 2015 ne 2019 era nga kwe kuli woofiisi enkulu ez'ekitongole ekiwooza ky'emisolo gy'eggwanga egya URA. Ekizimbe kino nno kya myaliro 22 era abakozi abasoba mu 1,000 be bakolerako. Kirina paakingi y'emmotoka 1,700 ng'ate emmotoka 360 zo paakingi yaazo eri wansi w'ekizimbe oba kiyite underground. Ekizimbe kino kyamalawo obukadde bwa dola za Amerika 38 mu za Uganda bwe buwumbi 139 ng'amba obuwumbi. Kati naawe ogambira nti oba Uganda tetulina ssente ne Uganda tulina pepa. Ekizimbe ekirala ky'Ekiwakazi House nga kino kya myaliro 2 nga kyamalirizibwa mu mwaka gwa 2001 era nga kuno kwe kuli headquarters za National Social Security Fund NSSF eyo gy'owulira batereka ssente ezijja okuyamba ng'okaddiye. Ekizimbe kyaffe kye twasunsudde ekiringa ekyokuna n'omukuŋŋaanya waffe ky'ekizimbe Crested Towers nga kino kirina emyaliro 2 nga kyamalirizibwa mu mwaka 1907. Ekizimbe kino kya kampuni ya National Housing and Construction Company Limited, kampuni esinga obunene mu by'okuzimba mu ggwanga Uganda ate era kitongole kya gavumenti. Ekizimbe kino kirina obulongooti 2, akamu ke bayita Tall Tower ate akalala ne bakayita Short Tower. Tawa emu yeriko ofiisi za Stanbic Bank Uganda ate endala eriko ofiisi za European Union Uganda. Mwattu nno ebyo si bye bizimbe kwe tukoma, tukyalina ddala ebizimbe ebiwanvu mu ggwanga era ng'obadde tubimanyi oba oluusi oyinza okuba obadde obimanyi naye nga tubiteekako birowoozo. Ng'ekizimbe kyaffe ekirala ye Mapera House nga kino kyamalirizibwa mu mwaka gwa 2012 nga kya myaliro 19 nga kuno kwe kuli woofiisi za Centenary Bank enkulu era ng'eno bank ekwata kyakubiri mu bank za business mu ggwanga Uganda. Ekizimbe Mapera House kyekuusaako ku nzikiriza y'Obukatuliki. Mwana wattu ekizimbe ekirala ye Uganda House nga kino kyazimbibwa mu mwaka gwa 1908 era nga kirina emyaliro 16. Kino ekizimbe kya mugenzi Milton Obote, ono yaliko president wa Uganda era nga y'omu ku baaliwo nga Uganda efuna obwetwaze. Ku kizimbe kino nno kuliko ne woofiisi enkulu eza Uganda People's Congress UPC, ekimu ku bibiina by'obufuzi mu ggwanga Uganda. Ekizimbe Cham Towers nga kyazimbibwa mu mwaka 1976 bw'oba okyajjukira bulungi kwa ebiseera bye twalina omukulembeze ateerya mu ttama General Field Marshal Idi Amin Dada kati omugenzi nga kirina emyaliro 16. Ky'ekizimbe Janani Lumu Church House nga kya myaliro 15 kyazimbibwa mu mwaka 2008. Kampala Sheraton Hotel ya myaliro 14 yazimbibwa mu mwaka gwa 1965. Ebiseera ebyo bw'oba okyajjukira twali twakavamu independence mu mwaka gwa 1962. Diamond Trust Building, Imperial Royal n'endala nnyingi. Mwana wattu ebyo ebimu ku bizimbe bye tukujjiddeyo ebimu ku bisinga obuwanvu mu ggwanga Uganda wadde ng'ebimu tebannabimaliriza ng'ate ebirala biri mu plan era ng'ebimu bye bigenda okukwatira ddala nnamba emu oba sinakindi ekifo ekyokumwanjo mu African number. Katubikulage mu buufu bwabyo.
ebizimbe ebiri mu kuzimbibwa nga nabyo we binaggwera bijja kuba by'amaanyi era nga bw'otunula okwo kw'okomya amaaso. Kuno kuliko Kampala Intercontinental Hotel oba eyo gye bayita Kingdom Hotel Kampala nga eno ejja kuba ya myaliro 34 gwenno munnange Pension Tower nga eno yatandikibwa mu mwaka gwa 2008 era ng'egenda kuba ya myaliro 32. Mwana tunno eggwanga Uganda liraga linaawiriraga mu kuzimba ebizimbe. Awo nno wetweyongererayo ku kizimbe Movement House era bw'owulira movement ekibiina ky'ebyobufuzi ekikulembera eggwanga Uganda nakyo kigenda kumaliriza ekizimbe nga baatandika okukizimba mu mwaka gwa 2016 akigenda kuba kya myaliro 27 era kwe kugenda n'okuba woofiisi enkulu ez'ekibiina kino. Waliwo ekizimbe ekikyali mu plan wadde okimanyi nti kigenda kuba kyekimu ku ebyo ebisinga obuwanvu sinakindi ekisingira ddala obuwanvu mu Africa. Kizimbe kino pulaani yaakyo yatwalibwa dda eri gavumenti era nga bakiyita Kampala Tower. Kisuubirwa okuba kya myaliro 6 ng'era bwe kinaaba kizimaliriziddwa kijja kuba kyekisinga obuwanvu mu Africa. Weebale nnyo okuwuliriza Royal FM nange omuweereza wo Bendikito Sekandi ng'era tuweebaza n'omukuŋŋaanya wa bino byonna omwami Peter Kanaakulya. Tulinde oluddako. Olimba okisoota rediyo yange olimba nnyo naawe ojje ku mukutu gwange ze mpuliriza rediyo emu eyogera ebinnyumira 9.6 Royal Farmer. Oli ku 9.6 Royal Farmer.